tutula mu church oluusi nga twagala ssente naye nga ssente esobola tufuukira ekikolimo nti bw'emala nejja nga bw'ogisika nga bw'ojagala nga bw'ogiyayanira ate yegenda okuviiramu olumba olugenda okutta. Olwaliro osobola okuba nga naawe okimanyi nti ekikutte si maanyi ga Katonda, ekikutte bwavu. Nkiddemu, osobola okuba nga naawe okimanyi nti ekikutte wadde oli mu kusaba si maanyi ga Katonda, teganaba kuwera mu ggwe, ekikutte bwavu. Singa amagye agabaddewo baddeemu wandibazzeemu. Singa amagye agabaddewo egali waliwo ekivulu ekitandi kuyiseeko. Otambula eyo omukazi n'omwegomba n'ayitawo naggwera nogani singa mbadde ne ssente. Kitegeeza tonnaba kwetaaga ssente. Omukazi oteekwa okumwegomba kubanga tusigala tulaba era nga tutegeera. Oteekwa omulaba bw'aba ggwerayo n'oga nti Mukama weebala okundokola. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Bw'aba ggwerayo n'oga nti Mukama weebala okundokola. Togamba nti muntu singa abadde ne ssente. Owulidde statement ezebbiri emu egamba nti obwavu buno laba ekiyenje kiyita ku mumwa gw'enkoko. Simanyi oba otegere kye ŋŋamba. Laba ekiyenje bwe kiyita ku mumwa gw'enkoko. Obwavu buno kale weebitiggula ogende. Naye ebitiggula n'agenda. Naye ng'ekikutawaanyiza ekikulemesa okutwala step si maanyi ga Katonda. Maanyi ga bwavu ge gakutte. Weetaaga amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Weetaaga okwapreciatinga nti oli mulonde. Weetaaga okwapreciatinga nti yakwawula dda mu balala. Weetaaga okwapreciatinga nti walokolebwa.